emmotoka yange kanti nzenga sikuwayo mu vida konzenga mu byayogera Haruna atamuka nabayiwuliza kyegamba zene nyalo sirimanyi manyi kakoma kamusako nabayo kakulule kino nalimba dewa wuliza nyalo sirimanyi tolanya mu vidalo toli buge wuliza kino zene limba dewa era kintu kino nkibulira kazibwe ono wacha atonyumirizamu nnyo kimu bibiri nina mukwano gwange ajja no mbiru ne kazibwe kapa nenya nnyo omuntu agenda mu apartment yakamu kitundu apartment niwe ziba kakadde nyingi zemupangisa tokka nnyo abaana babana mwe temubatwala wabiri ena kitundu nenzira musanvu kitundu nenzira mu 10 natandikira mu ena kitundu ngokola mulimu ki nga nali ntandika sala mbiri nga ndigawera ono bajja kwagalana bakola mu musanvu kitundu ngoda ngokola shatawo nga nkyalira mu nviri nenzira mu ngoye nga wali bakosa bukosonga nga wali bankozesa noda mu musanvu bwe natandika okwekozesa nenzira mu mitwalo 17 nga nekozesa nga ntunda ngoye nga nyina boutique yange n'ekyusamu olwezuula kati bwe nava mu eyo kwe kudda mu 2 mu emeka kati okola ki ntunda ngoye era ntunda ngoye zange sobola ngoye kiki ekyajjawulirawa mu tawuni ku sitemolo wenkolera bawo eyo gyali myaka gy'abalunda mu biru bakazibwe kapo be bakola ng'ebyo ng'apangisa awantu n'aleeta n'ebimuli gundi aleeta omubazi n'apima kusinziira ku ddiiro entebe ng'alinga ewuwe okitegeera ebimuli buli kimu n'atandika n'okuvuma abantu sibaagala wange kyokka mupangisa naye avuma abantu nga bw'atabaagala naye ng'ovuma wawo oli mupangisa kati betaaga bakoleyo amateeka g'obupangisa we gulina okukoma nga bw'opangisa obaako amateeka w'olina okukoma bazadde abaako nekyakolerera nakolera eki tazaala azaala bwajjamu bafuna embuto gunjiolujemu fada wefuge nabuuzizza lwaki bano balumba nze anti goli munnaffe bano bo bato goli munnaffe guno omulembe Museveni azze weetuli naliwo era bataganya nnyo namaana wiikisi 2 nga nsula bweru nga ndi mukujaganya ate bagambe yajja gali masanyu ate egyo giri 39 gyayogera kati ajaganya tawa wa myaka 6 naliwo emeka 10 kakali emyaka yalwanira ebintu nze tebangoba mu nju meje emyaka napangisanga gye nsobola era nze nagenda okuva mu nnyumba 25 kwe nakoma naye gyali mingimu naye nga sizenzeza kati mbudde buno gibale nti nno gye giringa emitwalo nga 6 naye kati waliwo emikono gye wakola munnakinyuguzi ng'okyasulayo n'ovaayo n'okkiira mu kifampa zo kati ekyennakinyuguzi gyafa ajiruwa gyafa nabo basenguka baali bapangisa bantu ate baweerali enembo yategeera tyamumbeera nakinyuguzi naye nga gyewali obeera wadde enembo yamanye etyamulalimbeera nakinyuguzi abasajja banoonyereza nali nakinyuguzi naye eri embwa yo kaye yali emaliyo kitegeera wakuleka wano kugundi eruwafu Boston ruwafu ekiki omuntu akola emikwano emikulu yalina ewuwe nga yasetolinga takyava omusajja mukulu kadi nze gye nnina sikikyali mikwano bakinywi munyumyamu mugenda mwenna mu sawa zonna mwawula obudde bonna agenda ennakawuka nawe nodda empigi ate abakyali mukwano gwo abanfudde okuba enayimba sigwa jjajjawo sibanga kuddangamu mu bupangisi nze ebintu bingi byenkoledde emyaka emirungi kakati nze ku myaka 28 nali mvuga emmoloka nga yange era abantu bagerageza nga yalwawa 28 abantu emyaka babakava n'ewaka baviirawo kwa emyaka gyawe gye ndi muke gye nnyini okyali waka kati abantu ebyo bawoza oli waka kyapangisa siri waka bano balwayo kati myaka ekale ne ku myaka 28 nali mvuga akamoloka nga kangi ka 10 okuva olwo nembeera bwenti
Achengamba omuntu ndirekera aho ngagamba ebyo lwakuba basajja bakulu twabifuna myaka mirungi. Muleke kubeera bugayavu kubuyita gamba nti nno muli bato temuli bato. Tokoleke minyingi zino ennyumba za layini ozimanye ezo zebakwatira ng'omwami akyali mu ttawuni ne bamuterawo akadomola ne ttawulo bamusimbya layini bagamba tata gwitwa kwotadde ennamba mu kigo ate gundi akyaliyo ennyumba 15 ebiiko bisatu mwana mugenda okulaba Linda Salo ng'aveeyo basimba obudomola bati kati olw'essande Landlord n'atuuza olukiiko ne bamuterawo akatebe mbanga abaana b'essomero baga mukazi ogwonabira eddagala mu kinabiro n'alowooza akako kaluwa abasajja balabye ebizibu abo balabye ebizibu abo naye ze ennyumba tezikyaliyo kati ndowooza ezo ez'okutuuza onkiiko gyeziri ssebo gyeziri obanze lwakuba mu kikomera ndimu bwomu omupangisa gyeziri nze obuzibu tanaba yakatandika yakatandika kati buzibu ki bwafunye buuza nze mbaze mbupangisa emyaka 3 nyingi ogenda n'osooka n'obeera awaka w'opangisa n'osetolingawo ne wabeera walungi baneiba n'obamanya obusomerosomero awo biki byonna n'obumanya osasula bulungi gundi landlord tolina kiwali omukoze oba oli awo nga zze ng'akugamba nti mwanange ennyumba twagala gikozesa olwo mbuba gyagala oveemu olina omuntu wongeri giwasetinga mu luumuyo engeri omuntu bw'obuguze bonna buli kimu kati wogenda osenguka okudda awalala ennyumba ate ero eri tekolayo bawaleeta omubazi n'apimira muno kati bapima entebe nga yawano walinga ewuwo kati ate gyodda entebe eno tejja kukola ki kufitingirawo sinakindi ng'embeera ekkubyemuko olina okudda mu nnubu entono kirandodi kijja kisimiikirira amannyo kikugamba nti ennyumba kigenda gikozesa kyokka tolinaawo ate zitandikira eri kuba neri gy'olaga baagala emyezi egi ate kuliko kati va ku bano basula mu nnyumba eza layisiko naye kati fe abali mu expensive tulinako omwezi gwa security ate ng'omwezi ne bwosemuka tegudda teri kirandodi kigukuddiza naye kyekitwala sente z'abapangisa tezibaawo omwezi guwera sente tewali mbubwoba teri azizza ate baleka bakolagana ne poliisi nga omanyi gavumenti yaffe kati bakolagana ne poliisi sente ezo ne bazirya ne poliisi ebyo mbiraba babikoleeyo mu ttawuni teriyo landlord azza mwezi ogwo mbw'ogenda ayinza n'okuvuma ng'ozimu banja wawo eyo gyali myaka gy'abaluna mubiru bakazi b'ekkapo be bakolanga ebyo ng'apangisa awantu n'aleeta n'ebimuli gundi aleeta omubazi n'apima kusinziira ku ddiiro entebe ng'alinga ewuwe okitegeera ebimuli buli kimu n'atandika n'okuvuma abantu sibaagala wange kyokka mupangisa naye avuma abantu nga bwatabaagala naye ng'ovuma wawo oli mupangisa kati ekyo beetaaga bakoleyo amateeka g'obupangisa we gulina okukoma nga bwopangisa obaako amateeka w'olina okukoma aluuna mubiru ne Serugga gundi Serugga yayogera naye nga baali kazibwe kapo agamba Serugga nti Baserugga bajjeko ewuwe kati bwe batuukanga babula babuuza tugenda wakazibwe kapo kati be babuuza ne bagamba mugenda wakazibwe kapo kooli tomumanyi oyo ye Serugga nti amubuuze ku nnyumba za Ssaalongo kyokka bagenda wakazibwe kapo kyokka babayise ewuwe babuuze ku nnyumba za Ssaalongo twafula abapangisa babayise ewuwe mbumujje wange gye tujja okulya ekyeggulo ekyemisana simanyi biki naye batuusa ali babuuze tugenda wa mwami kazibwe kapo mubuuze ku nnyumba za Ssaalongo abo balondera ne waya n'agamba eno waya yange toyina agisiba banaye abapangisa muwulidde ensonga ya location eyo nsonga nkulu mupangisa ennyumba ez'enkaaga naye mupangisa ekikuyisisa omubazi ajje mu nnyumba muno mbw apime entebe wagenda kuba wawu
omuntu kasita omwogerako point nga atuufu akomawo emyaka gy'omaze mbupangisa tebannatuuka kulonda kiyamani wabapangisa bwe baba bamulonze obulya ekituufu obuluddemu nno naye kati weegende sisanze nnyo bizibu naye kati obulamu emyaka 10 n'egi muvemu nga tokyalina we bakuwanju anti waliwo emyaka gyakugamba omuntu agamba oyo simupangisa era babo bamanyi okujja oleetolete ne bazzukulu beewaka waliyo emyaka nti bakyakuwanju talina zabapangisa abapangisa kati ennyumba z'omulembe guno batya kuzimba buyumba buli single buli self contain tebaagala famire omuntu ajjawo ng'ali omu oba muwala oba mulenzi nga bano abaakatandika okufuna ku ssente kazigo kali kamu ka mitwalo 5 akasobola bulungi naye kati ogipangisa ono ayina omukazi ayina abaana ayina bannazaala simanyi abako bonna betuuma utwizi aji waliyo ne kano ayinza okuba nga akategwa apangisa akamusinga emyaka n'osanga ng'agenda okuwa ennyumba ali myaka 2 mu era namubanja asookamu ga mutabani munnange ojidde sinnafuna ate agamba byaba yeewalira ddala ebyo okuma ennyumba byaba yeewalira ddala ebyo muyita mutabani osanze sinnafuna omuntu azadde abaana kikulaga nti obupangisa w'abantu abatandika ne bopangisa apartment yakamu kitundu oba oli mu kwerimba noonya woozimba enju kubanga obusobozi bwo oba obulina naye nga toyagala omanyi omuntu ataazimbe nga bano boolaba ono asooka gamba nja kuzimba tegula azadde abako nekyakolerera tazaala azaala bwajjamu bafuna embuto gunji olujjemu fada weefugire nabuuzizza lwaki bano balumba nze anti goli munnaffe bano bo bato goli munnaffe guno omulembe Museveni azze weetuli naliwo era nataganya nnyo namaana wiikisi 2 nga nsula bweru nga ndi mukujaganya ate bagambe yajja gali masanyo ate egyo giri 39 gyayogera kati ajaganya tawa wa myaka 6 naliwo embeka 10 ani kakali emyaka gyanamu kazibwe kali akantu kenagambye nti Sserugga baabula nga bajjeewo akazibwe kapo kali nga bo bamanyi bagenda bwani era wali mu station ne babuuza ati batugenda bamwami kazibwe kapo k'abantu abantu bamanyi oyo Sserugga abo bayimbi bago ne bagamba bamugenda akazibwe kapo waliwo kona naye obutabula mubuuze ku nnyumba za Ssaalongo nakivaamu emabega emyaka 17 era ate kati nze ngambye eki emyaka 17 wano Nsambya Kiganda zone yali kiyamani wange Mungu amusaasire yafa bamuyitanga Agisowedi yali kiyamani w'ekyalo ate oyo amwagala nnyo ensonga tayinza mwerabira kuba buli we baali bamugobanga mu nju nga kiyamani yalwanira ebintu balebeddeku nze tebangoba mu nju meje emyaka napangisanga gye nsobola era nze nagenda okuva mu nnyumba 25 kwe nakoma naye gyali mingimu naye nga sizenzeza kati mbudde buno gibale nti nno gye giringa emitwalo nga 6 naye nenya nnyo omuntu agenda mu apartment yakamu kitundu apartment niwe ziba kakadde nnyingi ze mupangisa nedda muntu apangisa okupangisa opangisa w'osinzira ofune ewuwo leka kufuula wandu nti oyagala walungi nnyo kebere moloka ng'ogipangisa ogende Masaka tebanoonya erimu extras kuba oba ogikomyawo akamu ekitundu obadde ompayiza nze mbeera mu nnyumba ya mitwalo 25 ate naye nsuubira ogivaamu omwaka ogujja n'omwaka ogujja nsuubira ogivaamu ekintu ekyo kinyiikireko tofaanana ono atemeremu gafaanana ono yaziremera bibaluma uyo omulabo okukamu tokka nnyo abaana b'abannabwe temubatwala natandikira mu ena kitundu nenzira mu 7 kitundu nenzira mu 10 natandika mu ki natandikira mu ena kitundu ng'okola mulimu ki
chapati nali ntandika sala mbiri nga ndigawe ono bajja kwagalana bakola bwe musanvu kitundu ngokola shatawo nga nkyalira mu nvi nenzira mu ngoye nga wali bakosa nga wali bankozesa kanoda musanvu bwe natandika okwekozesa nenzira mu mitwalo 17 nga nekozesa nga ntunda ngoye nga nyina boutique yange n'ekyusamu olwezuula kati kwe kudda kati bwe nava mu eyo kwe kudda mu 2 mu emeka kati okola ki ntunda ngoye era ntunda ngoye zange sobola ngoye kiki ekyajjawulirawa mu tawuni ku Stemolo wenkolera kiki wayongerako ekyennyogenda gali ono gali mupya nanti zero zizakyukamu kuba wali nali ntunda kamu kati nsuubuzi muyakazi we aja agambe oli kyakulabirako mukitebe kirungi kiryawo tolemera bupangisa ngono tewerenga naye waliwo ekintu kyokulabirako ku kyalo twabeerangako nga lwekyo bagamba musome temufaanananga gumwe naye ensonga eryeki gwe ensonga eryevu saavudde saakoze eki naye just nakubulidde baserugalo baabula wagende wakazi wekapo kweko konna okulumbwa kwenumbwa eyebbeeyi sitegedde ennyumba ey'ebbeeyi yawali ewaabwe ekasubi ku munaku eyemmeka jjajja waabwe bwe baatundawo ne bamugamba genda ono yakatandika opangisa wali wagambye kyalina musajja wattu ate mumubanje ennyumba gwe mumubanje tulo ewulidde kakati just amazima ge galeeta obuzibu kukugamba nti baseruga baabula abaali awo ng'omufuma mulese tamanya na muki mwana wagundi abadde muki agenda bikamugamba abadde kinange simanyi kazeyo netegereza abaana ngo bazukusa mulongosa bateekewo omufu okitegedde just kubuulira baserugalo baabula kyekindeetedde ebizibu ebyo byonna byonna okunnumba okwo kwonna ate okwekolera ki bambaza nnina abo bonna bammanyi abo bammanyi eki waliwo ebintu byange ebiri mu nkaayana bye bakaayanirwa ebikaayanirwa kaakati omusajja ayagala otwala ebintu byange mukwano gwa Aruuna kati Aruuna bwankuba bw'atyo amanyi nja kwogera ku kiproperty eri ekaayanirwa ngende njogere n'ebiyitira batwale ebintu byange naye ngumye bakube jasi waliwo akataka si kanene 5 ku 10 kali mu nkaayana naye nga abakaayana benkaayana nabo bubeera buko bwa Aruuna ku bakyala be benkaayana nabo kati kwe kunkuba okwo ndi bupangisa biki njogere nti ninaye ettaka ate biri mu kooti sola byogera ekyo kituufu kyayogera era wewuliranga nga bagambye kazibu ekapo mulwadde anti nkubuulira yalekayo bwewuliranga nga bagambye nti kazibu ekapo mulwadde ne bagamba nti si sukaali pressure aba ne bagamba buno obulwadde obulala just gwemanya nti automatically bali bana bonna balwadde Aruuna mulwadde Mathias Walukaga mulwadde bali baba bana owokunakasooke muleke kubanga ye tanumbangako batambulira wamu abo naye nga bambi era nja kulumwa nnyo abaana abo olunaku lwe balingamba kubanga nze just bayogera omu nze nentwalira bali eddagala bali bati baboogedde nze twala butwazi eddagala nkoma ku geeti nega akazibu ekapo nkitaddeawo ku geeti bw'anaggula wajjadde ejjirawo era ogenda Mathias muga meya mbitaddeawo ku geeti bw'ozukuka jjawo ebintu byo naye akapapula mwekali akabbuluka ekaliko enkozesa tokola ensobi lwakuba nti kati bakazi b'ekapo saawa zino newe balwala eddagala terikyalinga liri ebbi kati n'empiso ebeera ya mwaka mirundi 2 ojja kuba mirundi 2 mu mwaka ate kati Aruuna mbiru ne kazi b'ekapo okulwala tubakwatibwa ekisanga ffe bafaani tubawa ssente zibalabirira ndya emmere wooteri olaba ewa Aruuna ndyawo emmere nywawo caayi ngula emikeeka gy'omu muzikiti yateekawo omuzikiti ate nga tetugigula ssente maya nti omugeko bulesi era omukeeka tuwa kaashi ne tuzimuwa
Okitegedde buli kimu okikolerawo kati bwongattagatta buli lunaku nteeka emitwalo nga 7 Kapa buuza lwaki tozaala ndi musikazi musiru mugendi musajja nzaala muntu sinze nzaala nze nina kuzaala muntu ate n'ekyokubiri nze siza bwe mba ndi n'omuntu wange nga tuli mu kunyumirwa tetukikolera mu kisaawe nti buli omu atulaba abawagizi bali mu kirashya batulenga abaana bajja kuvuga teriyo omuntu agenda mu kikola ekyo n'amanyikwa okuleka mpazi uye mubu kugira ng'ono agula oba ogula malaya mudda wali bbali nedda baami neddiini ne bwe nnyingira n'omuntu wali ne bwe mba nkwanya omuwala ng'ondaba neddiini byonna byenkola byonna diini tenzikiriza kufulumyako n'ekimu byange engaazi ne munno gwe muba naye tetukkiriza kulalasa bintu ebyo era wenomu kabadde katya ebyo tetubibeeramu awo siriiwo nesinyumyangako mwe mbadde nange obeera n'emikwano gyo n'olaba tukoma wali kundaba mwe mundabye naye biwedde nze mbadde n'emikwano gyange Haruna kazibwe kapo bamigundi abo kati Haruna omulaba nabayo sokaleke Haruna katuuliza kino y'omu ku balenzi kubalenzi bendabye tulina mikwano gyaffe egya Haruna mu biro katuwuliriza nze ensonga yange nzenga sikuwaayo nze nga mu byayogera Haruna atabuwuliriza kyegamba nze nenyalo sirimanyi manyi nabayo kantuulire kino nali mbaddewo wuliriza tolwalya mu bidalo toli wuliriza kino nze nali mbaddewo era kintu kino nkibuulira Kazibwe ono waki atonyumirizamu nnyo kimu bibiri nina mukwano gwange ajja Haruna mu biro ne Kazibwe kapo ye yani omumanyi ono erinnya lyetuufu gwani erinnya lyezisiramu